ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sobata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Abo abateekeddwa okubitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti bano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yassine Mukasa ate n'oyo waffe eribugga tutera okwekola ebyo ebipaazo ebyo ebintu by'ebbayimba byaki ebintu by'okuyimba bingi nnyo tulabye abantu bayimba ebirata zino simulitanako nga wemula naye alina byayimba naye abantu balina akantu bakabaweereza naye nga fe bafuuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyaka? Kyagala kwewa budde, kyagala kwesembereza abadde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abo tebakimanyi. Era nabadde ono ne Carol Nantongo bikyewetemuga nti omulimu gusikusanyusa byokusanyusa abantu mwena abano nti omulimu gwasikusanyusa abantu guno omulimu okufaanako omunamateeka bwasiba ettaayi oba omulimu akwata enkumbi ebyokusanyusa ezo zembe ndiyo kubanga okuyiga obuyimba ngolo bamusembuga lwabita batuyise embuga nze mukwogera n'eteeka n'eddala okuyiiya ebigambo endongo egendamu amaloboozi mulimu munene nnyo eteeka n'eddala okujjako nga weewaddeyo n'okubala nti guno omulimu abantu tegusobola kubanyumira. Abo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwemuba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe era sitwagala kuwulira ddala ennyimba ezo zaabwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS nemu abaredio CBS saagala kuziwulira bw'anaawuzannya gwenja okuneenya kubanga saagala bajjabyo ofire nabo ebuddu bambuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwakubiriza mugamba naye kiri eribbo baba baagala okukyusa bakyuse noza kintu ne babirina naye bapapapapa baagala tutunulya amangu.